Abapolisitanti ku kiggwa kyabajulizi Namugongo bayise olukungaana lwa bannamawulire nga lutudde Namugongo ku kituuti ekizimbibwa ne babanjulira enteekateeka gye balina okulaba nga Namugongo eggyibwako engalo. Tufuba okulaba nga Juni 3 abantu baffe bonna basabira wano, naffe twandyagadde basabire wano kubanga abantu babawala bava Lwenzori bava Mbale tugezaako ssebo nga bwolaba era n'abasaba ne mulaga abantu ekintu nga bwe kifaanana. Emabega waffe awo wemulaba bazimba ekkanisa ya wano ey'e Namugongo Paris. Waliwo ekkanisa y'Ekiggwa gye twabeerangamu nga abantu babeera bangi naye batuulayo n'emu eyo banaatuulayo naye nga ebadde upgraded okufaanana nga amphitheatre eno bwefaanana. Right Reverend Jackson Matove yawummula owa Central Buganda Diocese era nga ye ssentebe wa Uganda Matters Museum e Namugongo agambye nti eddimu lino lituuse ku bitundu 80 ku buli 100 era ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga we lunaatuukira ng'ekifo kino kimaze okuyooyootebwa nga bwe basuubira. Buli mwezi tujja wano tukola inspection ne site meeting. Bwe twabadde wano mwezi oguwedde nga twakatambuddeko percentage nga 80%. Situbinyo tugenzeeko abantu nga 13. Naye architecture waffe atunyonyola nti okutuula mu nkola eyo bwe beeyongezaamu kubanga ebifo binene oyinza okuleetawo kanooka n'akaye kankateekebwa waliwo nawano walinnya ebigeno nga nawano kanteekewo ojja kusanga nga ekintu ekyo kijjuliza n'abantu nga 7 oba 8. Ono ayongeddeko ng'agamba nti omulimu guno gwandibadde gweyongerako dda n'okusukkuluma wano we guli wabula ng'embeera y'obudde yezze ng'ebatetegganya. Okusinziira ku ndagaano yaffe ne bacontractors bandibadde bagitukwasiza ne ku nkomerero y'omwezi guno naye basse bonna mu basaase wano we tuzimba ffe wali ensolo z'amazzi ze mutalaba kati enkuba olwetonya nazo zongezaamu ku sipiidi kakati nga toyinza kukola era bafubye nnyo okulaba nga batusizaawo omulimu ogwo era bwe tujja mu nkiiko batutegeeza twakasibwa ennaku bweziti yali nkuba zonna baziwandiika ennaku zibayigiza ki oba essaawa zibafiiriddwa naye nga nkuba. Ye Venerable Isaac Kijambu Mmembe omuwanika w'obulabirizi bw'e Namirembe agamba nti batambudde mu bifo eby'enjawulo okwongera okufuna ssente okunyiriza ekifo kino wabula n'akubiriza abo bonna abasobola okwongera okuwaayo ekifo kino okwongera okuyooyootebwa. Naye tusaba bonna ab'omwoyo omulungi tudduukirira nga okuzimba ebyo ebisigaddeyo ekifo kibeere nga kiri bulungi kubanga tuluubirira kibeere ku mutindo gwa nsi yonna. Bano batutegeezezza nti beegasse wamu n'ekibiina ekizannya emizannyo okwongera okufuna ssente ezinaazimba ekifo kino era ng'abamu ku babaddewo abazannya omuzannyo guno ogugenda okulagibwa ng'ennaku 2 mu wiiki batubuulidde ku batya we beetegese. Ffe tulina okuza ekifo kyaffe wali mulajja kube atutukulize okuvunanyizibwa okukikuza bwaffe. Tutya ekiseera naffe tube nga tunoonya ensimbi ate nga tetugenda kutambuza bubbo, tugenda kubaako emisoso gye tukola kati ng'omuzannyo guno ensigo y'okukkiriza Seed of Faith bwe twakoze. Tusuubira nti bwe tunaba wakati w'omwezi gwa April bwe gunaggweerako tusobola okurayizingayo obukadde 5 bwe tuba nga tuweereze abantu bazze okugulaba. N'olwekyo tubasaba mujje nga buli kimu mumanyi kirungi ddala. Okutendekebwa kwawedde, stage malidaadi, amataala geego, ate bativali nga bwe mumanyi twagira obuuza.